نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك ربنا يا إلهنا يا حي قبل كل حي يا حي فوق كل حي يا حي ليس كمثلك حي نسألك حياة طيبة إن شاء الله تعالى في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Allah fetumwebaza okubeera nti alhamdulillah tukyali mwezi guno ogw'ekitiibwa omwezi ogwa Ramadhan akyatwadde obulamu. Abatulaba tubeebaza okubeera nti mutulaba ku lutindo luno Baika Islam Media era tubakubiriza okubeera nti mwebaza Allah mwabasiraamu abakyali mu kisiibo kuba baganda baffe bangi nnyo. Allah be yatuta olunaku olw'ejjo oba be yatwala ng'ekisibo kikola ki kitandika oba bagenda otwala olunaku olw'enkya naye ffe Allah tumwegayira nga tumusaba huwa alhayyu kabla kulli hayyu ye mulamu eyaliwo ng'ebiramu byonna byonna tebinnabaawo era ye mulamu agenda okubeerawo ng'ebiramu byonna byonna bivuddewo era ye mulamu atasumagira ateebaka atalina kiramu kyonna kyonna kimwefaananyiriza. Tumusaba ffe atuwe obulamu obulungi tumaleko omwezi guno ogwa Ramadhani nga tetulimu abo be twatunulako abatateekebwa kusiiba nga bali maridhu nga balwadde nga bali majinuni oba nga balalu oba nga tebalina kukola ki oba nga bazirise oba nga balina situation yonna. Nawe ekito mbakubiriza olunaku luno lwa Juma lwakutaano kubeera nti muyitiriza okubeera nti musalira ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama aktharu salati ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sayyid walad adam wala fakhal إليه قاد الشجل وعليه سلم الحجل سماه ربي ذو الجلال محمدا قفاه أن الله قد سماه واشتوى نيو الله يتبول بانغ الله جيو واشتوى أغامب إن الله مزمد على الله وملائكته نبا ملائكة يصلون على النبينا محمد بس يروشي ومحمد صلى الله عليه وسلم ناتقول فأبكرزا أبانغم وأبكرزا بلنغم سروشي ومحمد صلى الله عليه وسلم إلى نبينا ليلى والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. Tetusobola kubeera nti oli mukkiriza okujjako ng'okitegedde nti hubbu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama tokwagala nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyambukkiriza era kintu kirungi nnyo. Tubakubiriza okubeera nti musoosowaza mumwagala oyisibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'okumwagala kwe kubeera nti mutabaati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama buli kyokola okakasa nti nabbi bwe yakikola, buli kyokola okakasa nti nabbi bwe yakiyigiriza kuba huwa kudwatun hasana the best example gye twali tuyina Allah gye yatuwa era gye tukyayina. Saba Allah ow'ekitiibwa ffenna atukumire ku nkola nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tukyamalayo ebirungi bye twali tutunuulira ebintu ebiri sunan omuntu byanditeekebwa okubeera nti akola mwezi guno ogwa Ramadhan. Banne ebiseera ebisinga ffenna nga tukimanya liman yazidu ankus ffenna nga twatandika Ramadhan abamusi bwe tuli naye mu njogera enkadde bwe twali twogera misomo egyasooka twakubiriza kuva mu Shaabani nga tusomesa nga tugamba banne omuntu yeetegeke Ramadhan eringa Maachi gy'ogenda okusamba naye ng'olina okubeera nti Maachi ogituukamu ng'oli mustaidu nga weetegese wakoze training wakoze buli kimu. Nabwekityo n'ekisiibo bwe kiri otandika n'amaanyi. Waliwo abaatandika nga tarawih muzisaala ne mutandika nga layiri kiro musaala ne mutandika ne juzu 10 naye ng'essaawa zino tunafuye naye mbakubiriza temunafuwa olw'ebirungi bino bye tugenda okulaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama byakola byasigala akola mu mbeera yonna yonna eya Ramadhan inshallah taala. Nabbi yatukubiriza okubeera al-ikthal min sadaqati ala al-fuqara wal masakin. Banne twongere mu maaso n'okubeera nti tusaddaakira abeetaavu, twongere mu maaso n'okubeera nti tugaba, twongere mu maaso n'okubeera nti tukola ki tuba n'omutima omugabi kuba tumanyi nti nno Allah ayina bamalayika be
ababeerawo nga bo mu butuufu basabira oyo abakoze eki abawadde. So nabwe kityo inshallah taala mu Ramadani eno twongere mu maaso n'okubeera nti tuba n'omutima omugabi. Muganda owo abakuye akugambye alina obwetaavu muwe, yenna yenna aba alina obwetaavu muwe. Omuzikiti gwagugambye gulina obwetaavu guwe. N'essaawa zino omuntu tuli mu Ramadani, muntu tamanyina nti alina kuyitiriza kusaddaaka okusinga oli we yali asaddaaka mu myezi gino gyonna gyonna emirala. Lanna nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu kana ajwada nnasa bilkhair wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Ti nabbi yali agaba nnyo naye mu Ramadani nayitirira ennyo okubeera nti agaba. Banne eno yali nkola y'abakadde baffe abaatusooka ng'ebikomera babigula ne babeera nti bayitiriza okuba nti buli agala osibuluka ajja nga bafumba entamu y'omuceere. Waliwo abasomera e Bugembe mumanyi waliwo omusajja yali awo mu kyotala ejjinja awo naye ng'afumba omuceere n'abeera nti asibulula buli ddakiika. Wano twabagamba nti mu mbeera yonna yonna gwe oba toli mugabi togaba, manya nti waliwo Allah, faman kafara fa inna Allaha ganiyyun anil alamin. Waliwo Allah abaddu beeyo mu nsi ezaategeera Allah ezimu, e Makka, e Saudi, e Madina, e Dubai, nga bagabira kumpi baagala gabira abantu 1000 bantu 2,000, abagabira abantu ku haramu nga bonna bali awo bayayaana. So inshallah taala tetugwa mu maaso, maanyi twongere mu maaso n'okubeera nti tukola ki, tugaba. Ate bannaye kino ekintu ky'okugaba kya bukkiriza. Obanga okakasa nti nno Allah yagaba n'emali Allah agikuwadde, kuba we tuba tugamba almaali laka alhamdu bilmaali, Allah tukwebaza olw'okutuwa emmaali, nga tukakasa nti emmaali gye tulina eva wa Allah agituwadde. So Allah aba agambye nti emmaali woyitiriza ogigaba ate ngenda kukubisiza mu bukubisi. Era nze simanyiyo muntu mugabi ng'ate muki ng'ate mwavu, wabula tulina just element y'obukodo gy'osaba Allah abeere ng'agitujjamu inshallah taala. Ekintu ekirala kye tulina okubeera nti tuteekako essira al-ishtighal bil ilmi wa tilawati al-Qur'an wal adhkar. Kubeera nti tuyitiriza okubeera nti tunoonya okumanya n'okubeera nti tilawati al-Qur'an, tusoma Qur'an. Banne guno omwezi shahrul Qur'an, Qur'an muyakkira, tuyitirize nnyo okubeera nti tugisoma, tuyitirize nnyo. Waliwo basahaba abamala nko Qur'an mu lunaku lumu, abalala mu nnaku 3, balala mu nnaku 3 nga baba bagimazeeko mu shahru Ramadan, nga bayitiriza omuntu ng'amalako Ramadan ng'amazeeko Qur'an emirundi 3. Neffe naffe tuyitirize okubeera nti tusoma Qur'an, kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu hadithi entuufu ennyo, kana Jibril alaihi salam, malaika Jibril yajjanga wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi kulli layla, buli kiro min Ramadani, mwezi ogwa Ramadani. So mwezi ogwa Ramadani gwatandika Jibril netandikanga okujja. Kyo kyongera okulaga obukulu bwa Ramadani nti Ramadani si mwezi gwa bulijjo. Abadde bakyalowooza nti mwezi gwa bulijjo, nabadde n'omusiraamu omu ne tuyiteewa ne tugamba yeeyi naye bano abantu balabanga Ramadani omwezi ogw'obulijjo. Ramadani si mwezi gwa bulijjo. Twagamba nti sayidi shuhul shahru Ramadani, omwezi ogusinga nti gwa kitiibwa gwe mwezi ogwa Qur'an. Shahrul Qur'an gwe mwezi Allah gwe yasizaamu Qur'an. So ne wano kitulaga nti guno omwezi nabbi yabeera omulamu, Jibril yajjanga buli lunaku. Ekyo ekintu kyanjawulo nnyo okugamba nti malaika Jibril yajjanga buli kiro fi kulli layla, naye ng'ekimuleese min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an, ngezze kubeera nti yayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agisomera mu Qur'an. Fayudarisahu, ekigambo fayudarisahu kyanjawulo, era tukimanyi bulungi nti nno mu bintu bya nabbi Muhammad, mu hadithi zonna ze tumanyi za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ali yamuwa otya jawamiul kalima, ng'oyogera ekigambo kimu nga kyetaaga okufumitiriza, ng'era abeera n'ensonga lwaki aba akyogedde. Fayudarisahu al-Qur'an, yabeera nga Jibril ajja neeyongera okubeera nti emuyisa mu Qur'an. Wano kitulaga nti mu butuufu n'oba muwalimu, n'oba seeka, n'oba hafidhul Qur'an, n'oba ng'olina amarhala g'oliko ku Qur'an, tekigaana kubeera nti mu Ramadani wongera mu maaso
okubeera nti ofuna omuntu nobeera nti omusomeramu nayongera okubeera nti akutereeza n'okubeera nti mu Ramadani gwe atannamanya Qur'an wandibadde ogifuula entandikwa okubeera nti ogenda kusoma ekitabo ekyo Al-Qur'an al-Karim okitegeere n'okubeera nti tuyitiriza okukola adhikaari badde guno mwezi gwa adhikaari shahru dua mwezi gwa kusaba Allah ne Allah agala mu kumusaba obeere ng'omutandika ne adhikaari subhanallah bihamdi subhanallahu al-azim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim manyomu yagamba ajibtu man talaba ad-dunya wa zinataha ne omuntu agala eddunya n'ebirungi byonna byonna ebigirimu neyabira masha Allah wala quwwata illa billah ngagamba fa inni samitu Allah biha yaqul nawulira Allah mbutuufu ng'ayogera ebigambo ebyo adhikaari n'ogamba hasibbi Allah wa ni'mal wakil hasibbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim banne muli bajulizi abasiraamu abanda akabaika Islam media mutuufu omuntu abeerawo n'agamba nze nasalira nabbi emirundi bwekiti ne bwekiti Allah nammalira ekizibu kye nali nnina nga simanyi ngeri gye nkivaamu omuntu abeerawo n'agamba mbawa bannaayo otuuka mu kizibu kyonna kyonna mu mbeera yonna yonna gamba la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kwa mbutuufu Allah yalina amaanyi Allah alina obusobozi ku nsonga yonna yonna Allah yalina obusobozi obukyusa ensonga yonna yonna ebeerawo so mu mbeera yonna yonna bw'otuuka mu mbeera gamba hasibbi Allah wa ni'mal wakil hasibbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kigambo ekyo nabbi waffe Ibrahim alayhi salam jjajjaffe yakyogera Allah n'agamba omuliro ya nar owange gw'omuliro gubeere baldan wa salaman gubeere nga munnyogovu bulungi ate nga gwa mirembe eri nabbi waffe Ibrahim alayhi salam so naawe ebigambo ebyo bikozese mu mbeera yonna yonna gy'olimu tugenda kuba ffenna emu yaffe kuva mu Ramadani abadde tukaba abakaaba obwavu kuva mu Ramadani nga tuli bagagga badde bakaaba ebizibu kuva mu Ramadani ng'ebizibu tetukyalina badde batalina basajja kuva mu Ramadani nga abasajja tubafunye abadde batalina bakyala kuva mu Ramadani nga abakyala tubafunye inshallah taala as-salatu ala nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam banne guno omwezi gwa kitiibwa ebintu ebimu kuba nti bikulu nnyo okusala owekitiibwa Muhammad kikulu nnyo kyetugenda okubeera ntusembyewo nakyo mirimu emirungi nabbi egya sunna gyakola al-itikaafu okubeera nti omuntu abeera nga abeera mu itikaafu wala sima fi ashar al-awakhir min Ramadan okusingira ddala obeera nga weetegeka badaniya omubiri gwo n'embeera yo nti insha Allah ngenda kubeera nti azinneeyawulira Allah wange ow'ekitiibwa banna abagenda Makka tubalaga waliwo empuku gye tugendako ne tubagamba nti no even before nga Allah tannatuma nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama aya ziri ezasooka gye zasanga nabbi iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq iqra wa rabbuka al-akram aya ezasooka zamusanga yeeyawudde agenza okubeera nti atendereza Allah asinza Allah ne mu mwezi guno gwe Ramadani banne weeyawula ekisusse beerawo n'essaawa z'obuli lunaku nti zino essaawa ebbiri mba nze ne Allah sirina kintaataganya keebe essimu njijjako keebe kine tuli mu Ramadani tukyali ku TikTok tuli ku Ramadani tukyasusizza emipiira tuli mu Ramadani tukyalaba firimu okulaba muntu n'akira ku makya kuva ku makya paka lwaggulu alaba firimu aganye ofuna obudde obukola ki oyawula Allah abakyala tuli mu Ramadani tukyali mu buzannyo bu episodes bu ina simanya obuchoba obaka simanyi na kumanya katika kyakaliko naye tuli mu Ramadan naye tukyali kuki mu buzannyo bannaye itikaf tuberenga tufuna obudde butawulira Allah ate ennaku 10 insha Allah wezinatuukira tuberenga tumanya nti ezennaku tugenda ziwaayo nga tuziwadde Allah afuwe ekitiibwa kwa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yajtahidu fil ashar awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama kana yajtahidu fi ashar al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi yalinga ayongeramu amaanyi juhudi mungi nnyo mu nnaku 10 ze tugenda okubeera nti tukola ki mu nnaku 10 inshallah yosaba fenna Allah tuseemu mwezi guno gwa Ramadan okusinga amaanyi ge ateekangamu
mu nnaku zino zonna endala okuva Ramadhan ng'etandise paka ennaku z'omwezi nga 2. وقالت العائشة إلى ماما وفي عائشة تغامبا كان صلى الله عليه وسلم نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشهر الأواخر ennaku zino 10 wezatuukanga ahya laila yatunulanga ekiro kiramba bane twetegeke inshallah ono atunula ekiro kiramba kad gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara Allah ali amusonyiwe ensobizi yakola nezagenda okukola ono atunula ekiro kiramba era bamubuuzanga owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyekikumiriza ekiro ekiramba gwe nabbi wa Allah owekitiibwa Allah gwe akakasaako ddejjana gwe Allah gwe yasiima gwe tumanyi kuva nabbi nga tannafuna bubaka rajulun sadiq amin yali wa mazima nga omuteresa ekintu akikuddizanga bwe kiri nga tannafuna bubaka yali wa mpisa nnungi zonna buli kyomanyi ekirungi kyali ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama toyina osobola kugamba nti yali yasooka kuba mu jahiliya ngaetulaba abasahaba abalala abeeraliikiranga nabbi n'abagamba ama alimta anna al-islamu yajubu ma qablahu temukimanyi nti nno obusiraamu bubeera nti bukola kibusangulawo amazambi kuba bajjanga beeraliikira nti ffe tuwadde mu jahiliya nga tutta abaana baala tuwadde mu jahiliya nga tusiiba mu bwenzi tuwadde mu jahiliya nga tutta abantu tuwadde mu jahiliya nga tukola amazambi mangi nga ffe abasinga okulya riba tetumanyi oba Allah agenda tusonyiwa twalyazamanya abantu bangi naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama talinaawo mbeera eyo yonna ne kaana ahya laila yatunulanga ekiro kiramba naye nga yegayira Allah owekitiibwa naye ng'ebimu ku byasinga okubeera nti bimutunza ekiro kiramba ummati fe abantu b'ekibiina kye kyobola nga tuli basiimu nnyo era ebiseera ebisinga tugamba raditu billahi rabba twesiimye nnyo nti Allah mulezi waffe wa bil islami diina twesiimye nnyo nti eddiini y'obusiraamu eddiini yaffe wa binnabiina Muhammad sallallahu alayhi wasallama twesiimye nnyo nti tuli wansi wa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama era nabbi waffe era gwe tugoberera naye yabeera nga atunula ekiro kiramba waiqadha ahlahu yabeera nti azuukusa n'abantu be nabbi waffe Muhammad yazuukusanga n'abantu be nabwe ekyo essaawa zino ennaku zino omuntu azuukuka yekka taata oli mumaka n'ozuuka wekka gwe n'osaala n'oleka maama nga yeebase n'oleka abaana nga beebase banneeyise maka w'ozuukuka ekiro inshallah zuukusaako n'omukyala ozuukuseeko n'abaana mwenna mwegayirire kuba ffenna kyetunoonya jjana kyetunoonya bulamu bulungi obulamu obulungi tubusaba kiro obulamu obulungi walmustakfirina bil ashar abantu abegerera Allah okubeera nti abasonyiwa mu ssaawa ezo akadde ako ak'ekiro Allah kakugulu thuluthul layli ng'ekiro kitandise okubeera nti kiggwako n'abeera nti agamba ani ansaba mwanukule ani ampa kino nkimuwe so mu mbeera eyo inshallah taala w'ozuukuka beera ng'ozuukusaako n'abantu bo mu kulya ddaaku muzuuke essaawa nga 10 ssaawa nga 9 11 mbeere nga akadde ako mukakozesa inshallah taala kubeera nti musaba Allah naye omuntu ennaku zino azuuka ekiro kyonna n'akimalako ng'alya buli ekiro kiramba neerabira nti nabbi yatugamba olina okulekawo paati emu nga yakulya paati endala yakussa bulungi paati endala y'amazzi ne paati zonna nobeera nti ozimalawo zonna olya nti nze mmaleko okusiiba nga njala tennumye washadda mizara nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam au itazala nisa nabbi n'abeera nti ne munaku 10 ezatuukanga azineesonyiwaki ye distancinga ku bakyala be n'abeera nti ennaku ezo aziweera ddala Allah ffenna tukimanyi zuyina linansubu shahwati minannisa Allah atuteekamu obwagazi kuba nti mutuufu omukyala wayitawo bw'otatunulayo obeera nga aliko ekyamu omukyala wobeerawo mu mbeera yonna ffenna mu mbeera yonna twagala abakyala naye bakyala bo mu Ramadhan eno sigambye nti beerekereze tobawa budde naye obudde singa kubeera nti obuwa Allah ow'ekitiibwa kwa nabbi wana naye atulaga nti yabeera nti abakyala be yalina be tumanyi obulungi abaali abangi
yabeera nti abavaako mu kiseera ekya Ramadan nabeera nga atuuka akaseera mu nnaku 10 nga ebiseera byabeera nnyo ne Allah w'ekitiibwa. Kiri sunna inshallah taala mu dua mu dhikri tulina okubeera tuyitiriza okubeera ntwogera mu nnaku ezo 10 Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma mazmadala Allah innaka afuwun mazmadala Allah oli musonyi tuhibbul afwa fa'fu anna oyagala nnyo okusonyiwa ayi Allah tukusaba obeerenga naffe okolaki otusonyiwa mu mbeera yonna kyova olaba nga dhikri gy'owulira ennaku zino ennyo buli tarawiya buli swala omuntu ng'agyogera agikumire ku lulimi osanga mu nnaku 10 enambeerako ne ku kiro kya Lailatul Qadr dhikri nabbi gyagamba Aisha gy'abayogera enambeerako n'abeera ntagirabira inshallah taala. Saba Allah ow'ekitiibwa mu ebyo bye tuyize mu kubeera nti omuntu yandibadde agenda mu maaso n'okubeera nti ayitiriza obikola abitukuumire tubeere nga tugezaako okubeera nti tubikola mu nnaku zino ezisigadde bakubiriza okubeera nti tetugwamu maanyi. Ennaku inshallah zikyaliyo badde ayama ma'dudat ennaku mbale naye tukyalinayo ennaku inshallah taala kubeera nti Allah atusiima. Oyinza okuba nga obadde otambudde bubi ennaku zino ezisoose naye Allah n'akusaasira zino ennaku n'otambula obulungi wal ibra bil khawatim ate empeera egabibwa nnyo ku nkomerero yaayo. Empeera egabibwa nnyo ku nkomerero yaayo. Osobola okukola emirimu mu nnaku zino Allahu awo tugamba Allahu al-Ghafurur Rahim Allah musonyi musaasizi al-Latif Allah w'amaanyi nnyo al-Qawiyyu al-Aziz ash-Shakur Allah w'amaanyi nnyo mu mbeera yonna. So omuntu ayinza okutereeza ennaku ezisigaddeyo n'agenda otuuka wa Allah ng'amusaasidde ng'ekisibo kyonna kiritiiki ate nga twagamba as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Twagamba nti nno Allah agamba nti ekisibo kyange nze kayina empeera y'omusiibi nze agimanyi obungi bwayo kuba omusiibi abeera bayina al-abd abeera ye in between ye abeera wakati al-abd wa rabbi abeera wakati we ne Allah w'omutonzi we yamutonda abatasiibye birriya kumulaba kuba mu butuufu enjala ekuluma kuva ku makya paka kiro tesobola kubeera nti ekulumira abantu bakulabe ng'ate mu mbeera yonna osobola okubeera ng'obeera ewantu n'obeera nti olyanga abantu tebakulaba nga Allah yakulaba. So omuntu asibira Allah tulina okubeera nti tumanya inshallah taala. Inshallah tujja genda mu maaso n'okubeera nti tunuulira nga yetugambye nti guno omwezi n'omulimu gwe tukolera mu guno omwezi ogufuula shahru Ramadan nti mwezi gwa kitiibwa mwezi gwa nkizo huwa siyam kwe kusiiba. N'okusiiba kuno kwe tusiiba gwe mulimu nga wonaalaba nti mu dhul hajji hijja yefuula dhul hajji okubeera nti emyezi gya hijja al-hajju ashhuru ma'lumaati hijja ina emyezi 3 shawal dhul qada ne dhul hajji n'ekigifuula okubeera nti gyankizo al-hajji ibada gye tukoleramu gye bayita hajji ne Ramadan ekifuula Ramadan nti nkulu nnyo nti ya muwendo gwe kwe kusiiba asawmu Ramadan kuba mpagi ekisooka mpagi mu mpagi ez'obusiraamu ekyokubiri kiragiro ekyava eri Allah ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ate ekintu Allah sinti yakiragira abantu ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam atulaga nti yakiragira dda n'abatusooka. So as-siyam nkulu nnyo okusiiba kukulu nnyo omuntu kwateekebwa okubeera nti yeegendereza. Inshallah tugenda tunuulira kye bayita makruhatu siyam. Makruh kye kintu ekitamwa ekintu nga tekiri haramu ate tekiri halali naye nga Allah akola ki ate era tekiri mubaha naye nga ekintu kisobola okubeera mubaha naye nga kitamwa nga omuntu n'akikolera mu mubaha naye nga essaawa eyo wakikoledde kiri mubiri makruh. So nga yetwagala okubategeeza nti inshallah taala oba okubajjukiza nti mu mpaji mu bintu bino makruhat ba imam baffe Imam Shafi wa Imam Abu Hanifa betwayogerako nti bonna bagamba idha sahha al-hadith wa madhhab bonna basinza nga kwadilla Imam Malik bajjayo ne bafukaho bangi bajje ebintu bye bayita makruhat ebintu ebitamwa ennyo
mu kisiibo omuntu byeyandibadde nti takola. Nabwe ekito kino omuntu oba obadde okikola tukusaba obeere ng'okisitoopinga, obeere ng'otereezaamu. Oba obadde tonnakikola tukusaba obeere nga tolowooza kubeera nti okikola ebintu bino byetugenda okubeera nitwogeraawo mu manga. Awalan asawmu alwisal. Asawmu alwisal. Ma maana sawmu alwisal? Asawmu alwisal huwa alla yaftur baina yawmayn biakli wa shurb. Kwa kubeera nti omuntu azintasiibulukuka wakati w'ennaku bbiri. Tugeze n'ensiiba kati ng'olunaku olwaliro wemba nsiibye. Bwe tutuuka ku magaribi ne sitasiibulukuka ne ŋŋendera ddala ekiro kiramba ne nkimala ng'era nsiibye n'olunaku olala ne nkola ki? N'ensiiba. Awo ekyo ekintu bannaye tekikkirizibwa. Wa huwa makruuhu inda aktharul ulama. Kitamwa eri abamanyi abasinga, wa muharram inda Shafi. Ye Imam Shafi agamba kiri haramu okubeera nti omuntu akola ki? Agoberera ensiibi amala ennaku bbiri nga talidde. Allah taagala kubeera nti akaluubiriza kibula nga akuterawo akadde. Nagamba kiri sunna okubeera nti omuntu ali addaaku. Nagamba n'okwanguyiriza nga twatunuulira tinakyo kiri sunna. Kuba taagala kubeera nti akaluubya ki? La yukallifu Allahu nafsan. Taagala kubeera nti akaluubya. Kama taqaddam illa linnabii sallallahu alayhi wasallama. Okujjako eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama sawmu alwisal ye eri mubaaha. Eri mubaaha li hadithi ibn Umar wa hadithi ibn Umar radiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar agamba wasa Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fi Ramadan. Nabbi bali mu Ramadan nasiba nga talidde. Faswala nnansi n'abantu ne bamugobera ne baagala bakikole. Fanaha Rasulullahi sallallahu nabbi n'abagaana alwisal. Faqalu innaka tuwasu. Ne bamugamba nti owange nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ensonga gy'otugaana ggwe ng'ogikola. Kuba abasahaba bano baagala nnyo okubeera nti bakola nga nabbi bwakola. Nga muba mutunulira mu hadithi ya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, hadithi ya wudhu we agamba nti nno yatuma hadithi erimu nga Uthman yatuma omukozi we n'amugamba genda oleeta amazzi. N'aleeta amazzi n'atandika okufuna wuzu fagasala yadayhi n'anaaba emikono gye thalatha n'akola madhumadha n'abeera nti anaaba mu mumwa wastanshaka n'abeera nti anaaba ne mu nnyindo n'abeera nti n'amazzi agajja mu nnyindo wagasala waji n'abeera nti yanaaba n'eki n'ekyenyo emirundi esatu n'agenda mu mikono mu mbeera yonna yonna olwamala okukola emirimu egyo gyonna gina egya wuzu. N'agamba nti nno raaitu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nalaba nabbi nga wudhu eno bwagikolanga bwenjikoze nga bwagikola. N'amukubiriza naawe genda okisomesa obeere ng'okola ki? Kati basahaba baagalanga nnyo okukola buta nabbi bwakoze ki? Bwakoze. Naye nabbi yabagamba faqalu innaka tuwasilu. Owange gwe nabbi gwe ng'okikoze naffe tugenda kikola. N'abagamba qala inni lastu ka ahdikum. Nze siringa mmwe. Wano etugira nti nabbi n'aba nga ali muntu nga ffe ne nabbi tesobola gamba nti nabbi kana yali bashar yali muntu. Buli omu akimanyi nabbi yali muntu naye nabbi yalina ebintu ebyenjawulo ebyali khasatan ila nabil Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam bingi nnyo nga etulabye nti wali sayyid walad Adam yali wakitiibwa nnyo mu Adamu alayhi qada shajar emiti nga gikola ki? Giyimirira eri nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasallam alhajaru nga amayinja gamutoolera salaamu. Gwe omuntu wa bulijjo waliwo ejjinja lyali kutoledde salaamu gwagamba nti nonze ninga nabbi. Olinga nabbi jassi mu buntu naye nabbi ye alina ebyenjawulo ebyali byeyawulidde ye wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala inna nabbi lastu ka ahdikum. Nze siringa mmwe. Inna rabbi yabagamba inna rabbi mazima ddala Allah wange yutimuni Allah nywe andiisa wa usqini Allah namala nakola ki? Nanywesa. So kiri makruhu inda aktharul ulama era nekiri haramu inda Shafiya. Naye ba jumhuru bagamba lwaki bakifuula makruhu obutakifuula haramu. Nange kyengenda nakyo egundi eno rayi yabwe gyengenda nayo okulaba kwabwe lahrim liljumhur lianna nahi waqa rifqan wa rahmatan. Kuba bakikola nabbi n'abagamba naye nga mu kubagamba yabagamba nti si kirungi kubeera nti bakikola olw'okubasaasira n'ekisa ekya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. So
bagambira nti no kiri just makruh okubeera nti omuntu akikola. So omuntu aba akikoze si nti azina abavudde, kuba mu butuufu omuntu waliwo omutwali kana emu azini twali tulaba channel emu omuntu nabeera nti yagamba yakuba essimu n'agamba nti yamala n'ennaku 2 alidde eddaaku n'asiiba nga talidde eddaaku n'asiiba nga nefutaali tagenda mufuna ennaku 2 n'amala ennaku 3. waliwo abantu banefe tulye kyola nga tubakubiriza okubeera nti musaddaaka. waliwo omuntu abeerawo n'amala ennaku 2 nga ddaaku tamufunye nefutaali tamufunye mu nsi muno mwe tuli. So kati oyo tetusobola gamba nti soomo nti okusiiba kwe kuli haramu. Ekintu ekyali kiri makruh alqublatun kyebayita muqaddimati ljima walaw fikra aw nadhara li anna rubbama ekisooka alqublat omumanyi bafukaho bakivunula okubeera nti muqaddimati ljima ebintu bino ebisooka okukolebwa nga tetunnagenda mu kisaawe kya mupiira. Tugeze omuntu abadde agenda mu ssaawe bana abantu abakulu mu kimanyi kyentegeeza muntu aba agenda ewa mukyala we ayina engeri gyakola ki era bana abasajja abagenda obugenzi mu kisaawe si kirungi. Omusajja nagenda obugenzi mu kisaawe n'azanya eddakiika 2 n'abeera nti akoze eki n'abeera nti ye omupiira guwedde. Nedda, ekisaawe kino olina engeri gy'olina okukitandika mu mbeera yonna yonna. Naye wano tugamba nti mu butuufu kino ekintu kiri makruh okubeera nkikolebwa mu budde buno obw'emisana oba mu budde bwe tumanyi nti nno tekikirizibwa kubeera nti omuntu agenda ewa mukyala we mu mbeera yonna yonna n'okukirowoozaako obulowooza ng'okiisinga yadde azini tetugambye nkiri haramu naye wabula kitama kiri makruh kuba kiyinza okuviiramu okubeera nti omuntu almaniyi amazzi agazaala gakuvaamu nobeera nti okolaki osibuluka okujjako gwe nga weekakasa okkirizibwa okubeera nti okolaki onywegera mukyalawo n'omukwatako. Naye obanga mu mbeera kyobulaba nga abamanyi balaba nti kiri makruh tekyandikolebwa. Naye eri hadithi gye twagambye Nabbi Muhammad sallam olw'obukulu bw'ennaku zino n'omwezi ogwa Ramadan etazaala ennisa abakyala abeesonyiwanga naye weesonyiweko mukyala waako olumu akati n'obudde obw'emisana ekiro kyonna kyonna kikyo. Lwaki gwe ku makya wano ogaanidde mu buliri subi etuuse oba gw'olaba obudde buyise ssaawa 11 n'eddakiika 25 gw'ateze oyagala okubeera nti okolaki ojja kgenda mu mbeera gye tugenda okutunulira mufsidatu sawm ojja kgenda mu mbeera gye tujja okutunulira eyo gye bujja mu maaso misomo gyaffe ng'ojja kusiba ennaku 6 wonna batoyegendereza inshallah taala. So mu mbeera yonna tukitwale nkiri makruh okubeera nti osembera mu nsembera yonna eri mukyalawo obudde obwaki obudde obw'emisana. So olina okwegendereza n'ebigambo. Waliwo abantu wano nga bo messages asobola okuwandika message n'omukyala n'amuddamu message n'emmeza olutiko. Banne ezo message tukole ki? Kuba omukyala akuwandikira message naye n'okola ki? Banne abakyala message mukole ki? Tuzistopinge mu kisiibo muno tuzikendeezeeko oba tuzisindike nga obudde butuuse obwa futaali awo saawe mu kitundu ogisindika. Naye saawa zino ez'emisana ojja kusindikira sahaba message embeera ekyankalane mu mbeera yonna. Kyo kiri makruh. N'okulabako au nadhala oba okulabako kuba mukimanyi bulungi abantu abamu bali ku byo bali bweru tekiri haramu. Asobola okubeera nti agamba mukyala we nti njagala kukubira ku video call oba okubeera nti nkulabako naye mu kisiibo banaye tewandikoze ekyo. Abantu bali eyo bali bweru essaawa zino tuli mu kisiibo bakyayina embeera eyo okubeera nti mukyala wange nze nfa nga simulabyeko buli ssaawa 5 ez'emisana nga nvudde ku mulimu n'okukola ki amukubira video call mulabeko ne mugamba njagala kukulabirako ddala. Bannaye ekyo tetukola ki tubeere nga tukyesonyiwa kiri makruh mwezi guno kuba kiyinza okuviiramu obukyamu inshallah taala. Atarafuh bil mubaha okubeera nti omuntu waliwo ebintu nga biri mubaha bikkirizibwa ng'okubeera nti mu butuufu kuba omuntu waliwo ebintu nga biri mubaha naye ng'okubeera nti mu kaseera kano ak'ekisiibo ke tulimu obudde obw'emisana naye ng'omuntu abikola ekiyitiridde
bisobola okubeera nti bifuuka ki bibeera makruh kuba bisobola okujja ku mulamwa nga biri mu baaha nga obimanyi nti bimba kati ng'okunaaba ng'oba okuwuga ng'okubeera nti azina okunaaba okuwuga omuntu asobola okubeera nti ye ali mu kisiibo asazeewo okubeera nti olunaku lulamba kuva ku makya ali mu swimming pool tavaamu aliwo mu bubeezi bw'ati bana obudde oba okola ki obudde oba obwonoona mu mbeera yonna yonna so tulina okwegendereza inshallahu taala dhuku taamu okubeera nti omuntu atesitinga okwomberera ennyo tetugambye nti tekikkirizibwa osobola okukomba ku mmere n'okukombeera ate n'omala n'owandula n'oddamu n'okombeera kiyinza okubeeramu ekikyamu oyinza wano tugamba nti nno nze nkombako okubulira tesiti tugambye dhuku taamu okubeera nti omuntu atesitinga oba ku mmere oba ku kyokulya kyonna ku ntende ku mubisi abatunda omubisi atesitinga nako nakola kinamala nawanda walala n'okuwandawanda khawfa kuba kiri makruh kuba tuba tutya nti khawfa min usul shay ila aljawfi kuba ekyo ekintu kyotesitinze kiyinza okuyita kuba akakiteeka olulimi ate olulimi ne lukitwala nekituuka mu lubuto ekituukira mu lubuto oba tewali kusaaga kwonna oba okoze eki oba osobola okusesa okutesitinga bane tukwesonyiwe mwezi guno gwe tulimu ogwa shahrul mubarak shahru ar-ramadan mwezi ogw'ekisiibo aswaka akhil nahal bane okusenya mu budde obusemberayo ddala kiri makruh inda ba'dhu ulama bal huwa sunna fi awal nahar naye mu lunaku nga lutandika kiri sunna okubeera nti omuntu asenya naye ate mugundi fi akhil nahal kiri makruh okubeera nti omuntu asenya fenna tumanye ebintu byetusenyesa colgate byetusenyesa azin test gy'abaaba naye so mu mbeera yonna yonna omuntu aba mukozeseza asobola okubeera nti mu kifo ky'okunyumunguza bigenda ne bimutuuka mu lubuto n'aba nti asibuluka so banaye twagamba nti nno akawookomu atyabu inda allahi min rihil miski nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yali anyonyola basahaba obulungi obuli mu kusiiba abagamba nti nno akawoowo k'omusiibi ako kemulabanga akabi kuba bakomye okusenya ku makya nga teogera nga ali kwa dhikari biki nti inda allahi atyabu inda allahi min rihil miski kalungi nnyo maaso ga allah kasinga n'akawoowo ke bayita miski azina akawoowo miski ak'omujjana kalungi nnyo nga olaba akawoowo k'omujjana so mu mbeera eyo totya ti abantu ogenda bawonyera bubi wabula tokolera abantu mwezi guno ogwa Ramadani manya nti naba ne bagamba nti akawoowo si kalungi manya inda allahi atyabu eri allah kalungi nnyo nnyo almadmadatu walinshaq lighairi wudu kwera nti omuntu anyumunguza buli ddakiika nobeera nti buli ddakiika gw'olyawo onyumunguza mu kamwa nobeera walinshaq n'okuteeka amazzi mu nnyindo lighairi wudu nga azintoli mu kufuna wudu okunyumunguza waliwo abantu wano boosanga nga mubutuufu bali mu kisiibo naye nga buli ddakiika ateeka amazzi mu kamwa wagafulumya mu mazzi mu kamwa wagafulumya bana ekyo kiri makruh mu mbeera yonna inshallahu taala al-ikthar min an-nawm okubeera nti omuntu ayitiriza okwebaka waliwo banaye wano ndi kummwe abagundi azina ab'ebweru azin ddala bali mu gulf ddala abo abawangalirako mu gulf mu mbeera yonna al-iktharu min an-nawm okubeera nti omuntu binahari kiri makruh inda ba'dhu ulama okubeera nti omuntu baitha isine oyukayukane wane Uganda naye kisinga kubeera abantu abawangalira mu hamuriya mukimanyi baba bakoze ekiro abamu bakola kiro ne babeera nti mu butuufu bo emisana wonna abaagala kwebaka era neebaka ye ekisibo kiramba kimalako essaawa zonna nga yeebase bana ekyo kiri makruh tetugambye nti n'okusebako kuli ki si kutuufu naye kikiri ki makruh omuntu ayinza okubeera awo n'agamba nti nno nze nabaze nti wemba neebase sirina we ngenda kuwulirira njala n'atunda ekiro kiramba nakimala ng'alya emisana n'akola ki n'agamba ngenda kwebaka kuva subuhi nga yakaggwa paka ku magaribi bana ekyo kiri makruh okubeera nti omuntu akikola inshallah taala fudhulul qawl wal amal okubeera nti oyitiriza okubeera nti oyogera ebigambo ebitakwatagana nebiba bikwatagana n'okubeera nti oyitiriza okubeera nti oyogera n'ebitalina makulu n'obeerawo onyumya Arsenal onyumya Liverpool n'obeerawo onyumya buli akuyitako n'omwogerako n'oba omwogerako bituufu n'obeerawo nga gwe
azin essaawa zino essaawa omwezi gwe tulimu si mwezi gwa bigambo bingi nnyo, si mwezi gwa kubeera nti mwezi gwa kubeera nti oguyutilizinga maximizing obulungi obulimu. Adhikari zina okubeera ku olimi subhanallah bihamdi subhanallahu alazim, subhanallah bihamdi subhanallahu alazim. Adhikari zo olina okubeera nti oyitiriza, olina kuyitiriza tilawatul Qur'an. Woba owulira nti oyagala kufuna budde kyolanga bannaye mu butuufu emikwano nsonga nkulu nnyo mu kubeera nti omuntu asiiba bulungi. Era mbakubiriza nti wobanga zinnaku ezisoose badde n'emikwano nga gikkanyuga mu geya, gikkanyuga mu kubeera nti mwogera ebitalina makulu, kunyumya Arsenal, kunyumya Liverpool, kunyumya ki, kunyumya Man U, kunyumya Mourinho, kunyumya ki, mbeera yonna yonna beera ng'essaawa zino onoonya ku mikwano egigenda okubeera nti osoma nagyo Qur'ani nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama mukwano gw'enfanfe Jibrilu yajjanga buli kiro okubeera nti basoma bonna Qur'ani. Ninoonyayo omuntu mwezi guno gwa Ramadhani ogambe nti ono omuntu ngenda kusomanga naye Qur'ani, ngendanga kubeera nga naye mu kujjukira Allah, ojja kugutuukako ng'okoze eki, ng'osiimye. Wal amal n'okubeera nti oyitiriza okubeera nti mwezi gwa Ramadhani g'oliawo mwezi lunaku lulamba, oliawo okola ebita, oli ku firimu olaba, oliawo oli ku Nigeria, oli ku kikombeera yonna yonna nti otwaliriza budde. Ekitwala obudde mu Ramadhani, obudde n'obeera nti ofunamu al-Qur'ani al-Karim wal adhkar wa salatu ala nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahajjud, okubeera nti omuntu asala ekiro, salatu tarawih, ebyo birina otwala obudde byolina opulaningira, wa sadaka n'okubeera nti osaddaaka, so si kubeera nti okola emirimu emirala egyawukana. Al-hijama, hijama ekkirizibwa mu Ramadan naye baadhi ulama yarawuna anna al-hijama al-makruh, bakiraba nti kiri makruh naye nga kikkirizibwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yagikolangako mu mbeera ye ng'asiibye. Wal-igtisaal kyetusembezzawo nakyo inshallah taala mu bintu ebiri makruh. Al-igtisaal okubeera nti omuntu yeniaba, omuntu okunaaba kuli sunna kwa Allah ayagala nnyo abantu abeeyonja. Era ne nabbi waliwo hadithi nyingi nnyo ng'atulaga nti nno Allah ali asobola otugamba okubeera nti buli swala omuntu akola ki, anaaba omubiri mulamba. So al-igtisaalu kirungi naye wanisaa zino waliwo abamanyi abalaba nga kiba makruh okubeera nti omuntu anaaba buli kaseera, azin buli ddakiika nabeera nti anaaba. Waliwo abantu abanaaba nti njala ennumye nnyo kangende naabe, njala ennumye nnyo kangende naabe. Akakantu ako oba n'okubeera nti onaaba emirundi, omuntu n'anaaba emirundi nga 4, emirundi nga 10, olunaku n'anaaba naye ng'enniya ye y'anaaba nti enjala ekole ki, ekendere, ekyo kikirizibwa. Omuntu atuuka n'ekiseera mu kifo ky'okunaaba n'atandika okubeera nti athawubu, akwata olugoye n'abeera nti alutobya n'alweteekako oba n'alwambala mu mbeera yonna nti abeere ng'akuulingisa enjala ereme muluma nnyo oba aleme koowa nnyo. Banno ebyo byonna byonna biri makruh omuntu okubeera nti abikola. Saba Allah ow'ekitiibwa atusobozese okubeera nti tufunamu okubeera nti bye twejjukanya nabyo. Saba Allah ow'ekitiibwa atutwalize mu nnaku ezisembayo nga twegendereza nnyo okubeera nti tetuga mu miteeko egyo gye tugambye bintu ebiri makruh. Inshallah taala subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.